Zibuddala ku kkanisa eyabbulwamu omutukuvu James esangibwa mu ggwafu mu ggombolola y'ennama Mukono mu Kyaggwe bwe babadde basabira emyoyo gy'abantu abamu ku baafiira mu kabenje k'e Lwengo mu Buddu. Omulabirizi w'e Mukono Kagodo yakulembeddemu okusabira emyoyo gy'abagenzi. Omulabirizi Kagodo bw'abadde abuulira ajjukizza abakyaliwo okwesigama ennyo ku Katonda kubanga obulamu bw'ensi bumpi. Alice Noga nnyina w'omugenzi Christopher Ntege ategeezezza nti afiiriddwa nnyo omwana we abadde mu zzaŋŋanda era omutabaganya. Abasimbi bannange temwerabira mujjanga ne tukyalira ku baana baffe zo tebayogera naye tusobola okukola ki oba okubasabira. Emirambo gy'abagenzi gitwaliddwa ku kyalo Lubugumu e Nakisunga era wano gibadde miranga na kwaziirana bwe balabye oluseregende lw'emmotoka ezitambuza abafu. Abooluganda n'emikwano boogedde ku bagenzi naddala Christopher Ntege ng'abadde ayagaliza ate ng'abadde muntu akola obuteebalira. Ntege abadde akuwa obudde, Ntege abadde akuwa amagezi, Ntege abadde akuwa amaanyi ge gonna, ate era Ntege abadde akuwa ssente. Abadde yeewaddeyo ate nate okusitula famire ya Christopher okulaba ng'agizza ku mulembe nga Christopher Ssennoga bwe yali nanga atuvudde ku maaso. Sibakuusa siba bisiki n'ekituluma. Abaziikiddwa e Lubugumu Nakisunga kubaddeko Christopher Ntege, mukyala we Cinderella Butesi n'abaana baabwe Jaden Alvin Nsibambi Ntege ne Gianna Florence Ntege. Akabenje ke kamu mwafiiramu n'abalala 5 nga bali mu mmotoka ekika kya Alphard eyatomeragana n'ekimotoka ky'amafuta. Mawulire ga nnaku eri eggwanga lyonna kitalo nnyo nnyini ddala emyoyo gy'omugenzi Katonda agiramuze kisa. Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abazadde